Izza nnyo mu program kisoboka naawe osobola ate nno kati olwaleero ndi mu maka yali omubaka wa Makindye Ssaabagabo Emmanuel Kigozi Ssempala amanyiddwa ennyo nga ssajja lya Beene nga tutuuse wano mu maka ge olwaleero gye kigenda okusobokera. Mu kitundu ekyasooka yatunnyonnyola obulamu bwe nga bwe bwatambula. Ekisooka ku olwo tatalo yafa twagenda mu nnimiro. Maama tuba tunywa caayi ne bajja ne bamugamba nti wano baamusse. Yali yakomyewo maama n'akaaba nnyo awo sijjukira bwe twatuukayo gye yali afiiridde. Ne butuukayo ne tuyingira ne tulaba ne ndaba omuntu nga bamuganzisaawo nzijjukira bulungi nnyo nga ku bigere kuliko obuntu obweru. Omuntu wedda bwe yafanga nga bamunaaza ebigogo kati obugogo nga bwasigaddeko ku bigere era mbu kati bwe babingamba bugambi nenfubutuka nze nengenda nensamba akapiira kati ekirala kyenzijukira nga tutuuka ekubijja ejjongozo ekaliisizo twagendera mu loole kati nga nze maama andeze ndoza nali neebase ne bwe tuba tutuuka abantu ne basanduukanye ne bakaaba nnyo ne mpawamuka nindabira ddala abantu nga bakaaba awo ate ebidiira saabimanya kati ekisembayo ku taata ebyo tugamba byojjukirako byokka kati bwe namala okukola ndi bakaaba tebikwata nako ndoza nengenda nenzannya kati ekisembayo nga jjajja nkutte akakono tusenda ettaka ligwa mu kinya ekiwanvu ennyo ndekuza kwali okuziika. Ekisooka embwa yava emitala ng'ebiri nejjanga eboggola nga bagigoba eboggola bwetuuka enju gye twali tusolemu ey'essubi n'eboggola eyingire ku mulyango ne bakubirira embwa n'egaana paka lyafuna weeyita n'egenda nali nga bumanyi nti kyali muto nali nkyasula ne maama neefiira mu kitanda mwe twali tusula. Mu biseera taata wammwe bye yafiiramu olwo n'olumbe lumaze okwabizibwa. Embwa eyo teyawanyuzibwako bigambo bingi. Maama yali munnaddiini nnyo era mu kukola kwange saamulabako era siyantwalako era n'amasabo nawuliranga mawulire. Akyatubuulira obulamu bwe bwe bwatuuka. Taata we yafiira ku myaka 2 ng'alina emyaka 2 n'ekitundu egy'obuto naye nnyina yasobola okutambula naye n'amuyigiriza n'amusobesa paka kumaliriza. Kakati nno neegattaako ng'olwaleero tugenda mu mboozi ey'enjawulo asoma atya secondary afuna kusomoozebwa ki mu mbeera eno. Tusanyusa okukulaba mukama wange mu program newankubadde ng'oli mu makaago bagamba mbu amaaso amati nakulaba ensenyu gano ge makaago awo we tuli nzijukira nawo nzijukira bulungi bisesa akati lwaki ngamba nti bisesa ntandika okukola mu 1978 ntandika okukola mu Centenary Bank naye nga nali nkozeeko nga nsuubudde nja kukubuulira obulamu obwo nga bwe bwatandika kati wano okujjawo nali ku muzigo Namaswa twasulanga omukyala naye wasuulako mu muzigo bamuyita Kiriba nasooka mwami Mugerwa nenvayo nengende bakiriba kati naye okuvaawo yali alina enjuzi ezaali emizigo 10 ekisenge eddiiro nga eri waliyo n'ekiyungu ate nga waliyo n'akanaabiro kakati nga ne toilet buli nju erina toilet eyaayo era neki mu 78 n'ekisumuluzo era kyekyanjagazawo kuba omuntu akola mu banka. Kakati olumu nkomawo nga olubalaza lwa toilet lwonna lujjudde nga baataddeko ate of course nga baana kyenva mbuuza abakyala abalala bali basigalawo nga omanyi nti emizigo okutubulako oba mwami agenza kukola basigala bali bannaye nti abaana bano kiki what happened omanyi omukyala omukiyanziramu oyo Martin mutamani wange kyali kitobo ekiti ate ffe tulina sente abawaffe balya ebikozi ebyo byonna nensirika obusungule bunuma nengamba nteeka okuva ku muzigo nali ntandika okukola mu 78 79
nengula ploti yange yasooka opposite the gate eyingira wano HOCW eri kati. Ogulawo sente meka? Siringi kasanvu. Aka Uganda. Naye nga kasasulira emyezi 6 nga sente siziraba. Kasanvu. Ntandika okuzimba mu 1981 oli nampawo 15 nemuga nti asaagala. Nga bakuwawo emitwalo 15. Bwe wagula akasanvu. Kati essomero ly'ewalaba luli ate wo siroza ndasuuse miliyoni 3 wonna. Liri ku ekazi meka? 6. Ebintu mwademuseera nnyo kubanga baali baguza akola mu banka. Wano ate gwe waali wa 10 meka? Akati wano bwemala okugula wali kati nonatandika okutunda naye wano banagula emirundi nga 2-3 so that waweza emitwalo 3. Tewaweza 3 gya Uganda. Naye kati oli mu buwumbi. Simanyi ebirala tugende kutuusaako mu kitundu kino ekyokubiri mu puroguramu kisoboka. Okimanyi nti nno omuntu ali eyo embeera ng'ekyali mbi asobolera ddala okubeera ng'asituka embeera eneetereramuko. Era bw'onooba n'obudde nja kubuulira ki abavubuka kye bandibadde bakola kubanga abavubuka ba leero agenda nakulaba ng'ovuga Benz naye naayagala avuge Benz naye nga nze muleka zetandikirako kaali nga kanduukuzi nakazi watugambe watandikira na kagaali eri nga maama akugulidde akagaali kamaanyi bwe nagenda mu Parliament nagenda n'ekiprado kyange nali nakigula 2014 nayingira 2016 navaayo nakyo nga tokitunze era bagamba ogamba bona empya w'ekimotoka ekikadde sente z'emmotoka wazirya nazigulamu pick-up nezigulamu emizindaalo ebisavinga abantu kakati twegatteko nno nga tugenda bwe tugenda okutuula atandika okutusumululira ate ebyo bye tubadde tetumanyi. Webale kutwaniriza. Ate bagamba oba oyagala okulya ebikajjo erugazi oyingira mu ssamba naye ofuluma n'ekikajjo akati koyingidde wano ebyokulya tolina ttamu naye wona ofuluma nabyo webale kukola kubanga ebigambo bye wannyonnyodde maama yakuyisaamu we tutuuse ewaka twasoose ku ssomero ekyamazima n'endabira ddala ebigambo bya maama nga wabiteeka mu nkola. Maama yabeerawo oko n'alaba ku bino. Oh yes. Maama yafa alina emyaka 86 era okufa kwe kwali kwabyewuunya kubanga e Masaka nali mugjeeyo nga mufunidde waabeera era nga lolo n'abamulabirira sayizi y'ekatalaawo kati nga nze buli wa 6 mutwalira ebintu ebiseera ebyo kati nga dokita yatugamba otwala ku makya ajja kulya cukamba ajja kulya kino ajja kulya mutuntu kati nga dokita agamba nti era nammwe nkibagamba nti obulamu emmere y'eddagala erisooka kati emmere gy'olya ekola kinene nnyo ku mubiri gwo era okuva olwo dokita ne mugamba ndyenga ntya era nze nkeera ku makya nenywa amazzi aga green tea nenywa green tea nga mulimu omudalasini oluusi n'akatangawuuzi simuli sukaali nenywa ebikopo byange ng'ebyo ku ssaawa 3-4 nendya fruits about 4 types cukamba carrots nanasi nga bwema mbifunye bake gundi tiffin namba nensirika ku ssaawa 7 nenywa blended juice era nga naye alimu ebibala ataliimu sukaali era nga timuli sukaali weziwerya ssaawa 10 not later than ssaawa 12 kati ate emmere gyendya hafu yaayo obungi bw'emmere the greens bweziteekwa okuba obungi. Mu puroguramu yaffe eri gye twasooka okukola twakoma ku ssomero tulaba omusomo
enjogero ya kakati wagituukiriza lwe baakutikkira confirmation ne wali eri wakayise katya wasula mu ngatto wakatuukiriza ng'omukatuliki omutuufu tutunuulire senior 1 senior 2 tewatubuulidde otuulira wa P7 agati P7 nagitulira ku St Damian's Primary School era nasomera primary ya Nebukulula St Damian's Primary School baabwe essomero eryo bwe twavayo nzo bawayita ebyakanga emekasa kikula bulungi ngenda okuddayo actually nga mmaze n'okuyingira parliament ngende bonika ngende okusomero gye nasomera ng'essomero liriiwo nengamba what is the problem kati omuntu akunoonya tewasoma ayinza okuba alina waatandikira kubanga siri omu kubanga sempijja abadde minisita era twasomayo mu ssomero limu mwasomanga neholebe sempijja kati ebangamba faaza nemuganda efaaza bino bikiringa sibitegeera naga nti mune sente myano yagira kati eryabalene tubagata n'eryabawala kati bali eri mu St Teresa mu bawala ngati kiko n'empapula zibaayo kati nebagamba essomero tulizeewo era kati batuse ku P7 netulizaawo netucontributinga aleesoyo 5 2 3 akakadde netulitandika performance y'ekyalo yabeeranga etya performance etya ebukulula amasomero bayizeyo nga nkuwulire amasomero gonna primary ne secondary gabanga geka oba lya mu kyalo oba lya mu kibuga ebintu byakyuka bukyusi kubanga abasomesa bonna gavumenti abasasulanga nga kyeteeka ebukulula kyeteeka ne Kabojja omwana w'e Kabojja nga tewaliwo njawulo naye agundi omanyi amasomero waliwo ekyalo kye nagendako oba yali district muno mwe tukolera amawulire naye nga ku kyalo omwana n'afuna bufunyi first grade party ekyalo kyonna kubanga era naffe twazifuna twagenda na first grade ekitovu kati naliwo 12 ku baalonda ekitovu ate nga nvudde bukulula mu kasomero kali awo bwegati ne mu secondary eno nnyini era problem education olwaleero St Andrews Nyakasula waffe twasomera nga waliwo essomero limu lya private baliyitanga St Bernard Kiswera amalala gonna nga ga gavumenti oba bakutadde Nyakasula oba bakutadde Layibi oba bakutadde St Andrews oba St Mary's same treatment era waliwo World Bank wewa ssente okukola ebizimbe era obusubutuka amasomero ago lubiriwa obiraba nga byonna bifaanagana n'ebyekisubi n'ebyenamiryango byonna bakola omulundi gumu abayisirairi bwe babizimba n'obizinesi oyita mu P7 mutabani wa Nakumusana Kalisti Sempala eri ogenda ojoininga kitovu ng'oli ku basare oba ebiseera ebyo basare tezaaliwo by the way kubanga amasomero gonna gaali ga gavumenti kati nga bagamba nti nza sente ze basasulanga zimala kubanga ekitovu twasulanga singi 650 100 2 3 4 5 650 omwaka temwasasulanga ttamu singi 350 nga musasula mu ttaamu esooka singi 15 ttaamu eyokubiri singi 15 ttaamu eyokusatu mwagakaanye Masaka nga basasula ndoza siringi 250 omwaka lyamaanyi nnyo kati ye Masaka Bukulula mwasasulanga sente mmeka ezo sijazijjukira mama yasasulanga ewalabanga risiti gwe wagenda ntwala kitwe kyange esigadde kati wali lutawaana akati era bagamba ogenda ekitovu jjukira nti ebyejindi bigaanye ebyebukalasa wali oyagala ebukalasa okujoyininga bukalasa ojoyininga oli mu kirasi ki wali oteeka okubanga omaze P7 akati bwe P7 ngenda bakutwala bukalasa kubanga bukalasa tiwamujjuzanga ng'essomero kati ogenda bukalasa nga nekitovu amaze okumpa kati kiti bukalasa bwebanga obayo nenaakanzireera naye ate niyo nati binnabaawo bwe baba okungobeeri nemmanya nti ebyokusoma ebyange ebimu ng'olukaaga 305 mama tazirina kituufu awo wennyini n'ekipakasi kyeyakolanga kyabanga kya siringi oba 3 oba 5 omwezi
omazzi kudde bulungi kati bw'ojja kozesa na biki era nga sente tezimala akati oluusi nga atunda bimuli bya mmwanyi manyi ebimuli by'emmwanyi obimanyi emmwanyi nezimulisa n'agenda ku baguzi b'emmwanyi n'agamba nti emmwanyi zange zino bwe zinaakula zizo nempa ssente omwana agenda asome akati ng'obuzibu obujjira ate zimaze okutuuka ate twetaaga endala ate ziri mmwanyi twazitunda nga n'ekimuli tekiriiwo tekiriiwo akati obuzibu awuwagira kati nange nenjiya mu ngeri yange naye ne muganda manyi kanzije waliwo bibangambye enkulule nenva ewaka nengenda mu Aga Khan nensaba ekifo nibe kimpa nzija noluwa nenzijanga nkyakyakyali mugamba maama njiiza esinja 6 lijja kuba luzibu nnyo kati actually yali 15 sina 6 ebanga eri tujja kusoza 15 omwaka muzeeyi yasirika n'antunuulira n'aga nti wai osomedde bwerere totegeera akati nga mu buto bwange nga sibitegeera nange njiiza sente situlina ndabye wali 15 wendaze nanga nti ndo kati kankubuulire teweraliikira sijja kukuulwa leero kati nkuyigiriza buyigiriza ekisooka Aga Khan tewali ddeeni wadde lya bbeeyi ya wansi aliganye tebajja kusomesa ddiini gye njagala ofune ey'ekikatoliki ekyokubiri essomero eryo lyadde lisuza baana kati aiza nina okupangisiza nenkuleeteranga emmere buli wiikendi n'obanga weefumbira ate ova kusoma nga n'embeera gy'onoobeeramu simanyi oba onoosoma kubanga ovubuka bonna abankutadde mu bakojja abo kubanga emwalo maama we bamuzaala mwalo kumpi ne Masaka kyabakuzaawo kati ng'okuvayo ogenda ku Masaka secondary nayisi kubanga okkirya bukirizi kyabagundi n'abajuuzi oyo olinnya ne Kasijjagirwa tapu ng'oli luddawa ng'oli ku Masaka secondary nga ndi nyiza okutta ekaawo naye simanyi oba naakukkiriza okusoma bajja kugamba nga okukola emirimu oleme okusoma so nja kukutwala ekitovu obeere mu kisulo n'eddiini oginyweze ate era osome owulidde nja kwesiba ekkutiya neŋŋamba kale nensirika ebyo nembivaako akati olunaku lutuuka agula kesi yange ey'ekyuma kwoleka tugenda ekitovu kati tutuuka ekitovu nga waliwo omukyala yali mu Canada yali mu mpimpi nga munene nga muzungu ku ssomero twali erinnya sikyalijjukira naye twali twamukazaako lya kifulugunyu nga yatambulanga nga boolaba ekisaani nga gunenenene ekifulugunyu kati ayogera oluzungu nga ndubaka kaziyitegeera ate wafuna ebukulula olwebukulula naye nga lusobola mu Luganda olwezungu nga tutandika aba P4 P5 kagamba byonna bigenda bizibu ng'omukazi afuwa oluzungu Katonda ayamba waliwo omwami amuyitanga Kiwanuka yali asomesa luzungu Kiwanuka oyo ye taata wa ettica wa St. Kisubi Mapeera wanene masita waawo taata we omwami Kiwanuka oyo kati Kiwanuka ajja nsanga nti nga mwana obadde ogamba kinga ye munyonyola mu Luganda ne maama nga olwatandika okufuna wala ngenda nina okunyonyola tojja kuddayo waka kukuba miggo Katonda atuyamba brother maama yali taŋŋambye naye nga yagendayo ddala nalaba brother Eden namugamba omwana muleeta ne sente wali kino yagadde oyo omwana bamukiriyalinga ddala nentandika okugamba bw'oba ogenze ekitovu kitovu essomero lyali ddene nnyo lyalisinga obunene mu East Africa actually akati erya kitovu ey'ekitovu St. Andrews College kitovu ogenda kutunnyonnyolamuuko awo wennyini nnyini nga tuzze mu kitundu ekyokubiri lwakuba tewatujjiddemu nga bakugoba ebukalaza ate kati ebyo sikyajjukira nangeri gye navaayo baakera ku makya ne baŋŋamba fuluma ne keesi zo ne weetikka keesi nesente ne bakuwa erisente bazimpezayo wali tonnabasasulayo ate kati ebiseera ebyo seminare bimusumira bweri naye wakitegeera nti naawe wali ogenda fuuka faatha
ate nali nesunga bwa bishop ekika kye wali okimazeewo ekika kya nnaku musana wali okimazeewo yazaala omwana omu ate nga naawe togenda kasita nali nsabira Katonda soboka naawe osobola kakati ekyo tugenda kuddingana n'ekitundu ekyokubiri mu puroguramu eno yennyini.